atwaliza muli gokulembeza gwa bomba osago manje byatandikira simanje waba nawe kufuga bufuzi tomanye byaje nange nsonyiwa bane tugende maso president ayogera sagiri nyoyo sagiri nyanze bane simanje yavudde yaze bamukutte abamunyweze yatusera biratambula niko tulage kusagiri nyo nawe ndekande kati gwe bamutulagola sekera abantu balwadde ekirungi kiri nti omubaka ono Kawempe North era nafuba nnyo nange atwala entebe eyo kubanga yagirimu yatusobera niko omukulu oyo wali awo we yatusoberera kati oyera bidda atambudde ekyo gwe kikyo ansirisewo bansonyiwe netonze sinza zimbulula bya nazimba netonze nze banange netonze Segirinya oli honorable tomisa mbaso nera wenyera bananga awenyera Segirinya mwami Segirinya kali bulungi olusozi lumukalubiridde awo akajiji oli bamujjanjaba nawonera ddala omulala gwatambula naye owawa kuzono Francis zake so ekyo nakyo kyawedde abo bakapo ekidandalo giro osirika omule tetukole tutya kidandalo ya aligo bensonga yajiguse namusalako n'agamba ono tasomangako wa P7 serial number ne bazijja memba sigowa yosomera yogwe kidandalo serial number ne bazijja nga tezikwatagana kubanga balatifu nabo bakusobera latifu yagamba myaka yagala kisanja kya 25 ate bamanaga abalala baludde mu bukulembeze ate ne agamba nange mumpe kisanja kya 25 ana ebyo bufuzi bino ebyobufuzi bya Uganda tutya era ababaka batazina bakyala babo katwa badayingira badayingira parliament ababaka batazina bakyala babwe nga magogo tumukole tutya anite bwe twamulaba ne Bondi anite nga yalayira oyo kati yewe yatuse naye mukyala we kati ate bwe yatuse okulayira ate nakaleta mukyala mukulu wa Ddera oli Ddera omutegedde sali Ddera yali obulamu Ddera okukakkana bannange tusirikirire ndowooza abo tubaleke owayi ekyakubiza boss Chiki okwagala omukutula bunwe kiki siyinza nakumanya mumachi ndiyo gibabeera siyinza nakumanya kyetatuseo boss Chiki mbubbawe Rafex yakubyoli n'abanga akuba akagoma ngalinga ali kugo mbwere ntabwe naye una alitabula abantu koma luddawa ani atabula bani Grace Khan era yabiyingidde era kati abana ono boss Chiki yali Dubai akolayo bintu byenga bwe bitegedde ebikolebwa Dubai Thailand ebyo nebyo Malaysia ebyo bwe bityo kati atadde mu ddogo lya gundi ono lya Grace Khan nga tasoboka ekyasinza okuneewuunyisa tuba tunoonya nadde ne ande tunoonyereza ono ku Rafex bawe ono no muyimbi Rafex olinga amugaye awaye bagenda kukubira ababukedde kati gwe kyoba okola weegaane n'abyegaana byonna ate bweyagiye ku ssimu n'agamba kati nze badde bayinza okulowooza okugamba nti bankubye mbu omukyala ye yawutudde era kali akatambika olaba oli abadde abikwata ng'onaggyemu essaati kibadimuggyemu na bujja abula abantu nabalina olugambo engeri gyokwata bano ne kamera nga teteredde ekyo kati lugambo era seguyaga oli mukugu okulaba nti olukwata ne lusigala kati nno ng'ensonga Rafex agamba gwe nawe boss Chiki bino wabyokole Dubai byebyo nange kambikoleko waneeno ne Grace Khan era jjukira akatambi gye buvuddeko akayitanga banywegera ani ono Rafex ne Grace Khan nendoze ati agamba nti bwe wabikola ngeri Dubai nange kankoleko byo bitegedde ate ogeza ndeka sisobola kati tuwulirize ono nga yeegaana Hello? Jebale ko black. Onani? Nze ande. Rafex. Wangi? Nga walabye n'ebizibu muganda wange bya boss Chiki. Yokola. Banga bibakukubyemu. Babani abaku. Boss Chiki. Bankubira. Wagenda mu kikomera. Wagenda mu kikomera nga mukyankalanyemu ne mulwana. Kikomera. Ekya boss Chiki.
olutalo nga lukoledde olaba kamule badde yeewunzise nga nange neewunzise ate obiboko ng'olutalo beerawo ng'okutta oti omwana yabadde akwatira abaaye mbifunye tonnabimutuma nno abantu balina oluga wabula tubeebaza abantu buli kaseera nkambatiramu n'essimu yange kuba mutuweereza 0701 634 0701 634 ye president his excellency kati Butida record error Butida nadde mubuuzaamu omumanyo yayimba bakabasajja banyu kale mubuuza mwana omuto myaka yalaganyo jinga naye like ayinanga 22 serious not doubt yao n'otandika ebintu ebyo ku that age abaana bayonooneka era ddala abeerawo makinje kwegamba buli kaseera n'abaana n'alyoka ayimba mbu ate ebisaami by'embuzi n'alyoka agattako ate mbu ayina oluyimba lwaliyagase mbu ebya ffene ensego za ffene ebyo abantu bye banyumirwa ebintu ebikuba ebisiraani abuuze ekyatuuka ku master blaster muganda nga okimanyi ekyatuuka ku captain dollar okimanyi captain dollar yeyimba ebimmese ali ate madiiro ono ebizibu byafuna yabijja kubibuuza n'obuuza ebibuuza bye biki ebizibu bye bafuna g'omanyi lwaki seguyatogamba muno babyatulenga bye babeera babuuza kati era ono lwakuba yeekutte ku sipapa yayinza omuyamba yatudde emmotoka yaga kino sikiraba nga mpulira muwulira buyimba gye luntuusizza abasajja banyuma nino yamugambye nti olina okuva mu ghetto ku byekisibu ebyo obeere omuntu wa ghetto omutuufu ayamba banne nga muli eyo yoyo nno wapula babeemimwa ginywedde ebyo ani Makumbi Ashraf ate gali agakola sente likodera Butida wagajja ku kyago likodera Butida anti abanya Butida balintumira Masaka erikodera nalinga kusomero abana bagampira kusomero nga enze muntu akyasinza okukola likodi ziri ez'ettabu somero lyawo Solam Citizen Parents Primary School omukulu namba alalu naawo enabisaalu nimba onengera ku Emirates College ekatwe nengenda gye paka gye nakoma nomalirawo mutufu gamba zibaganyisa abantu bamanyi nnyo gye namalira kuba abenkokola bangi bayinza okumpisa obubi nga bategeddewo wenna eryo lyosembyeko kwogera baliyita batya Butida essomero Citizen lisangibwa desembyeyo baliyita Emirates College katwe likoma ku level ki likoma ku senior 6 era somero secondary balina kuma likoma ku senior 6 kati nemweyongera wali agakoma ku level niwalona agalinaga okulinya obusozi kakati likodi wamenyanga kyezo zoyogerako likodi zenamenyanga zalinga nyingi kubanze muntu yali asinga okuyimba ku ssomero ya likodi esooka likodi eyokubiri ndinga era nze muntu asinga okusanyusa likodi yakubiri likodi eyokusatu nga nze muntu asinga okumanyika mu ssomero lyonna nga nsinga ne dimaster nannyiniryo likodi eyokuna nze muntu ali asinza okwagalwa ennyo abantu ku ssomero nga banjagala lwaki simanyi nange kyeka Katonda yantonda kwagalwa olina ennyimba mmeka ennyimba nnabinamu 5 ezikulembedde abantu ze bayinza okusinga okumanya abantu ze basinga okumanya kati sanze ziri ennyimba 4 tuli bakabasajja banyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma ndabye ebinyuma naye bakabasajja banyuma anti muko omusajja tatama yetakulondola okuli tuli effene nga etwekuba ensigo suubi nemwoyo mu myoyo bayirayo kati nyingi ziwera n'omunaana ate olimu embuzi ebisambi by'embuzi nalo tugenda dduka olulwimba olwo lukyali mu studio naye tetwagala babbi mu lubbe lwakuba mulidde lukyali mu studio lwaggwadda just tugenda dduka olwa vidiyo bazaddewo be baani kitange yafa baali bamuyita omwami Moses omugenzi Sentume rest in peace taata yonna gy'oli mutabani olinako njogere ku taata wange beera ngo ekimanyi mutabani wo gyali mulamu maama wange omukyala Nagadya Mariam ali awo mukono nabuti mchala kawoyo rigi no muwati checho tata amanya yani tata ngo mugenzi Moses Sentume mama olwo yanga yajjawo kubukedde mbanonya gwali musango badde mbuuza ebitu bireka anti kakati olina emyaka emeka ebyemyaka nawe biveeko tobinonoza nnyo naso ebintu by'emyaka ebyo tubireke bambi simu oli mufumbo si mufumbo olina abaana abaana onina omwana esaazi no nkyalina mwana bambi sinagamba nti nina abaana bayinza okunsibako abatali bange nina omwana olina wa myaka 10 n'emeka emyaka gya mutabani wange najjo mugireke simu bubi tumira maama we bambi mama we mama wa mutabani wange bambi nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo mukwano yonna gy'oli amanya googera biddaga mwana wa mama amanya ga mama we tugaleke babeera wabbo ali mama wa mwana mutabani wange abeera ne mama wange
Mama we yalagawo. Kyogere nnyo gyali. Lwaki toyagala kwogera ku bintu ebyo? Si butayagala byogerako. Tokojjeko galubindi bakulabe bulungi. Nali kujemeddeko taata. Sitera kujemajema nsiri mwana wa mputu. Ndi mwana wa mpisa kyobala abantu banjagala. Bulijjo oli luddawa? Baddeyo mu ghetto. Katwa wanse nabisaalu Makindye kati saa zino nze King Kulumya Makindye bampadde erinnya eddala ya King Kulumya bagenze okunoonyereza mu Uganda yonna nga nze muyimbi akyasinze okulumya. Olumya ki? Bagamba balumwa nange kyenneebuzo babalumwa ki? Record era Butida yiri walijjawa. Butida mna abantu be Masaka ebale. Abantu be Masaka mbebazanya nyonyo kalisizaawo stage ekalisizaawo ngodde eddimu awo. Nabakuba muziki ne bagana omwana afubutuko muziki alinga Butida nendikwata nenga kati nze Butida. Butida erinnya nerikwata likodi era lyali lyagaana. Muzeyi Misa Kisemakula ali alisekerera. Bali batuyita mu competition edda nengendayo nambuza gwa ne muganze likodi era Butida Muzeyi Misa kinaseka. Namugamba nze likodi era ngeri ya Butida terinajja. Naseka nangamba gwe likodi ki ne mugamba era nangamba erya era lyejjeke era kati era ngenda lyejjako kuba toyina jjemira bazeyi kati nze likodi Butida. Enjagala okugamba abantu mu kusookera ddala njalo bbe bazabambi okumpagira okunjagala nzo omunaku waabwe atayina kaayina likodera Butida ne munjagala omukwano ne muguvuga paka likodera Butida ne mutuusa ku bagagga kati sawa zino likodera Butida batera omulabako nga omugagga Sipapa bane ebintu bye mbadde ndootako ebimu ntandise obbirabako tambulira ku mmotoka ezakabyera ng'omuyimbi wabeera omuyimbi w'eggwanga #1 icon Kampala banvugavugako mu kibuga wenjagalidde nenga kati njagala genda wano ng'omukulu agamba konvo yevuga omuyimbi wange kwegamba ebintu bino nebaza abantu kubera gabadde maanyi g'abantu be bampaniseeyo kuba kibadde ekirooto kyange okutuuka ku bagagga ngabo nange mbatuukeko mbere nabo kati nzaani atulaalise mu front seat y'omukulu Sipapa gwe tonnandabako nga ntuddeyo gaba sokoveeyo baba ngalawo taata Tokirabangako. Ojiwulira. Seguya. Ebintu bino biraba. Ate onoonya kisumuluzo kyekiri. Waliwo abakadde yenga tebabitusera kati Ghetto Youth kati. Gate #1 Ghetto Youth Kampala icon. Naye kati waba tuuse mwena balina osooka okweyiye byavaawo. Ate era simu tebamalina wanfaanana. Kati ngenda kwebaza bannayuganda bawagidde likodera Butida okutuuka okumunduusa ku mugagga Sipapa baneesibyawo. Mumpagidde naye n'abatamumanyi nange munneebaza okuba nti kati olugambo mu kyenkya luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti esimu noti 772 588 5 noti 7 34 Tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute kubira principal ku 0772 4M5 0